Omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amenya rekodi mu nsi yonna era ngenda kubeera nga tekuterawo obutambi obusobola okubeera nga te weerabirako biki ebigenda mu maaso side zeeyo kakati no obulungi okubeera nga te omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakamala okubeera nga te ayugumya kawempe anazzaako yiganga azemu okubeera nga te akola ekitabanga nawo side zeeri e Masaka abantu abasoba mu miliyoni namba basobodde okubeera nga te bamwegattako ng'agenda okubeera nga te akuba rally side zeeyo era ngenda kubeera nga te kuterawo obutambi oyongere okubeera nga te naawe embeera ogiraba nga bwe badde side zeeyo e Masaka kakati no emikutu egy'enjawulo mu nsi yonna egy'amaanyi givuddeyo gitandika okubeera nga te egyogera ku nsonga eno Robert Kyagulanyi Ssentamu gyasobodde okubeera nga te atuukako era byonna ngenda kubeera nga te of course nabyo mbikuterawo awo gwe tula butuzikalira era sagala kubeera nga te njogera bingi vidiyo eno ngenda kusaba gyongereyo sheyalingirako abalala likinga ate tubira kubeera nga te okomentinga wansi obanga olina kyewandyagadde okubeera nga te okomentinga ko subscribing atukate ku butongole bulondesa video ojja kubeera nga te ofuna notification yawo nti kakati Fahad n'ekipya kyasobodde okubeera nga te atuyizayo tulina Sheikh Ashraf Musomi wa Dua enamba z'essimu wansi awo ziyitawo ku stickers munoonyeko ajja kubeera nga takulombera edduwa naawe bikyaganye bijja kubeera nga of course buli kimu kitambulira ddala bulungi maidadi sana side endala abanafa Habibu airport pickup nabo basange ku namba z'essimu ziri kubeera nga teziyitawo wansi awo kambaterewo ensonga zino side zeeri e Masaka oluvannyuma nkomawo n'amawulire amala mangi otevaawo. Giganga ekokebera n'obukozi katono Giganga esokererako kukozi Giganga esokererako kukozi Angambye wobule bulikunkulise Angambye wanakunkulise Tujisharinge 1 2 3 tudem tujisharinge buto tudem tujisharinge buto live tudem tujisharinge nebwe bine byakono bisobola nezireta munamasaka
Generational photographer atuse. Ndi mukola sekwendi banda bange saba mude mu kisharinge buguminevaako so asaba amude mu kisharinge gisharinge live bwotuka ng'ogiwa share abana yetudde mu tugisharinge buto saba amude mu kisharinge onangambye share the current location tuli Masaka batuyisize no waggulu tebatuyisiza mu kibuga wakati sharing a live jiteke kwa share tuli ku Masaka Islamic Center abamanye Masaka tuli Masaka Islamic Center gitekeko share ngenda kubankuulira
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.